bw'abadde atongoza enteekateeka y'okulambula abaami ba Kabaka mu mwaka guno, omwami wa Kabaka amukulembererako eggombolola ya Ssaabagabo Nsangi, Omulongo Mathias Kutanwa, Bakalaatiddwa okusoosowaza ensonga Ssemasonga 5 okusobola okutuusa Buganda ku ntikko. Tulambudde amasomero okunyikiza ennono n'obuwangwa n'ennimi ezo enzaalirwana zisomesebwa abaana basobole okugunjuka mu mpisa ez'obuntubulamu maama n'abagereka z'atukubiriza. Ono enteekateeka zino azitongolezza mu muluka gwa Ssaabaddu Kasenge nga wano alambudde abaami ba Kabaka baliko emirimu egy'enjawulo gye bakola omubadde abalimi, ab'amakolero, woofiisi z'Obwakabaka kw'ossa n'amasomero agawagira emirimu gy'Obwakabaka. Bannannyini masomero g'alambudde kubaddeko erya Vitop Fortress Academy e Nalumunye, Mother Care, erya Bukali Primary School eryakwata omuliro gye buvuddeko kw'ossa n'amalala nga bano beeyamye okugenda mu maaso n'okuwagira emirimu gy'Obwakabaka. Tubeere n'omutima ogw'emmizi bw'abaawo nga waliwo asobezza mummwe abaana ba Kintu muzzeeko ku bbali. Era tukwatidde wamu n'Obwakabaka ne tugaba half bursaries ku baana bonna abandyagadde okusomera mu ssomero lya Vitop Fortress Academy wano e Bandwe. Tubuuza nti singa tusobola okuteekawo emisomo gy'abavubuka abavudde mu ssomero oba n'abatasoma, emisomo egyo nga gikwata ku buwangwa. Tugenda kubeera basaale nga tugula certificates okulaba nga emirimu gya Ssaabasajja tugisoosowaza. B'abantu abalala abalambuddwa basabye gavumenti okuvayo okubayamba ku misolo egibaggyibwako ku bintu eby'enjawulo gye bagamba nti gibalemesezza okukola. So nkubiriza abakulembeze bannaaye n'abantu abalala tugende tukole tuleme okulinda ottuwa. Omwami wa Kabaka atwala omuluka guno Mariam Nalukwago kw'ossa n'abatongole b'ebyalo eby'enjawulo omuli n'omukozi wa BBS Terefayina Namboze Angel beeyamye okwongera okulondoola emirimu egikolebwa abantu ba Ssaabasajja mu kitundu kino. Tugenze okusanga abantu ba Ssaabasajja bayooya kuwuliza ku mawulire agaffe embuga ekirungi kigera gabatuuseeko bulungi ddala basiimidde ddala. Tulambudde amasomero ag'enjawulo ne projekisi ez'enjawulo okulaba nga abantu ba Ssaabasajja tubazzaamu amaanyi okwongera okukola okubeera nga tebali mu mbeera mbi beekolerere. Tweyama okuweereza obulungi nga tuli wansi wa Mukama waffe Ssaabasajja Kabaka era nga tujja kugondera nnyo Ssaabasajja Kabaka ne Mukama waffe Ssaabagabo Nsangi. Eyaleko omubaka wa Paalamenti ya East Africa Mike Ssebalu wano waasabidde abaami ba Kabaka okubeera ab'ensa kw'ossa n'okubeera bawuliza eri abantu ba Ssaabasajja. Nsanyuse nnyo olw'enkolayo ofiisi y'obwa Ssaabagabo okugitwala mu bantu okugitwala mu byalo. Shafiki Galiwango, BBS Terefayina. Kulikayo Shafiki.